Jali kozi mumumanyi nti ofuba obupya jali yagenda kola taliwo. Very soon tujja kubuleeta naye nga tukyatundira ddala ebizigo tukyanyiriza ddala abakyala nga bulijjo. Obwo nakuvaako nezuula wedina okugwa. Ekiviirako abantu abasinga okubonaabona n'okubeera obuteezuula. Sherry Matovu music yandeeta naye nezuula nti mu music ate simwenina okubeera sisaanidde kubeera mu music kwegamba okitegeera nefuna gundi yange koli yange yali ndala nnyo era nengoba ekirooto kye nali nina okutambuza nakati kyendiko teriwe tajja kulaba ku baana teriwo wamugoba si kugoba naye tekiriwo kyekyo tewali nkolagana that's it tajja buzoba mukuba enkokolo sisobola sina budde osigala ng'okola bwoti oba okyalina hate ku mutima well tuli okay n'abato of course era ndi mukyala Musamize I'm a proud one nasalawo kubanga ffenna tukimanyi lwakuba twebuzaabuza ate abasinga just tukiwa hype or likes and comments naye ffenna tukimanyi nti omuntu yenna olina okuba ng'omanyi bajjajjaabo era ng'omanyi kye beetaaga n'ekyo bakolera kubanga ensi yonna ebimanyi amen fena tubimanyi just lwakuba abantu abasinga beebikkirira ababikolera mu nzikiza beebikkako agamba we balaba nakiwulira bajja kunsosola bajja kumbola bajja kungoba mu kika naye nga it's the way to go yewali amazima n'emirembe nze siri mu Yesu ndi mukyala musiraamu by the way yeah ndi mukyala musiraamu okitegeera nti yeddiini lyenkuliddemu okuva ku ewaka ewaffe naye nga ate ne bajjajjange kubanga obanga oli mu Buganda ngeri okkiririza mu Buganda ne kabaka wa Buganda olina okuba nga ensonga zino zimanyiiko obanga teweewuddiisiza weewuddiisa kyekituufu Sherry Matovu lyali Sharifa nendikyusa mu Sherry Matovu ya muzeeyi wange ntino ndi proud Musamize ekyo munnange ffenna tukimanyi abantu bonna bakimanyi bali mu Buganda abali mu Buganda ng'owagira kabaka okimanyi nti kabaka oba omanyi ebijjira ku kabaka okitegeera so omuntu yenna olina okumanya ennono n'obuwangwa bw'olina okubumanya abantu abalala be babizza okusamira nti okusamira kuba kusaddaaka mbusimanya yasaze kino bakutuma ekiri mukwano nedda tifuna bufunyi muntu agenda kulungamya nakutambuza bulungi ekintu kwezuula n'omanya bajjajjaabo n'obakolera bye baagala kyekisingamu emirembe so nze tewali muntu ali awo yeewuunya kubanga babanninaanye ne benkuze nabo baze bakimanyi kuviira ddala wansi nti nina okukola ekyo kyendi mukola right now just lwakuba nali neebuzaabuza ng'era wegambye nti namala neneezuula nentegeera ekyokukola kyekino kyendimu so si mawulire kuba mmanyi bentudde nabo no tezininnya naye nga ate nina era abantu benkolagana nabo oba benkola nabo ebintu emirimu gyange nti ono oba weetaaze nti weetaaga kulabako omukulu oba kutunulemu oba keberemu waali naye Sherry Matovu sibikola nze ebisenga wababuufu omunozi w'eddagala nti bw'ojja ng'olina ekikusumba oba ekikutaataaganya we can talk about it nenkunogera eddagala nenkubulira ntikola bwoti oba nenkuwako advice negaaba okola bwoti ne bwoti oba okisomoka bwoti ne bwoti so that is what I do. Office yange era nga lidduuka lyange eritunda products z'abakyala Sherry Creams tuli Bulenga wetusangibwa wetukolera emirimu gyaffe.